yes, omuyimbi yagenda mu maaso n'okuba nti atuyimbira music omulungi. Yagenda mu maaso n'okuba nti asanyusa bannayuganda bulungi. Yagenda mu maaso n'okuwa abantu bizinensi nnyingi. Yagagawaza bangi. Era nga oboolyawo bangi byasula mu mukwano ne basobola okuba nti beewasa. Bangi byasula mu mukwano ne basobola okuba nti oboolyawo bazaala n'abaana ate bangi abali beekyaye ne basobola okuba nti baddiŋŋana olw'ennyimba ze. Yasobola okutuvaako ku maaso 2018 ennaku z'omwezi lumu ogwokubiri mpola mpola. Bwe yafa Uganda yasannyalala. Abeewaabwe nabwe kityo bagenda mu maaso n'okuba nti babonaabona wabula ng'ate bazira kisa bagenda mu maaso n'okuba nti babadduukirira. Wisdom Kaye Akulembeddemu abagenzi okuba nti bakyalira maama wa radio n'okumuwayo ku bintu. Omukyala mu South Africa amanyikiddwa nga Cash Madam yasobola okuba nti oboolyawo asulayo omukono asobole okuyamba maama wa Moses Radio. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimisona Manrichibwa Maxudi Junior. Webale kuba nti otambula naffe ngenda kusaba osobola okugenda mu maaso okuba nti osubscribinga okuba nti oboolyawo wenyigira ku paati n'olugendo olwetusobola okuba nti tutambula ffenna. Uganda n'ensi yonna yagenda mu maaso okuba nti efuna covid era nga abayimbi bagenda mu maaso n'okuba nti basuspendingibwa nga tebasobola kuba nti bayimba awantu wonna so nga ate ne streaming line ya Uganda ekyali so poor n'abo abali responsible okuba nti basasula abayimbi ku corporate oba ku music waabwe through corporate ebintu bakibasaganya bulungi. Bayimbi bangi bagenda mu maaso n'okuba nti oboolyawo bakaaba amaziga n'okuba nti oboolyawo tebasobola kwebeeza okufuna kyakulya famire zaabwe zigenda maaso n'okuba nti zibonaabona. Imagine abayimbi abakyali abalamu bwe babonaabonera katusaasira maama wa Moses Radio. Maama wa Moses Radio yali ne Moses Radio yekka eyasobola okuba nti oboolyawo nga yasobola okuleeta omugaati ku table, yasobola okumubeezaawo ne famire ne baganda be abaana be n'abasigaddewo bonna bonna n'abazzukulu be nga yababeezaawo. Omwana ono yagenda mu maaso n'okuba nti atirimbulwa omusajja mukulu amanyikiddwa nga Troy nga n'ensonga ssaawa zino temanyikiddwa. Maama wa Moses Radio mu covid ono obulamu temubeeredde bwangu era nga akulukusa amaziga ddala. Bw'otunuulira bwe twatambuddeko okutegeera biki ebifa ku maama wa Moses Radio maziga meereere nti oboolyawo n'ebintu bigenda mu maaso n'okuba nti oboolyawo bimusobako era nga Mama Moses Radio yetaaga okuyambira ddala. Abaana bagenda mu maaso n'okuba nti oboolyawo badipendinga almost ku ye era nga waliwo ebintu bingi ebitagenda mu bulungi ku saidi yaabwe wabula abazira kisa batandise okuba nti oboolyawo badduukirira. Omukyala amanyikiddwa nga Cash Madam nga va South Africa yasobodde okuba nti wa Wisdom Kaye kwogatta ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Jackstar akola wali ku BBS Telefina yasobodde okubawa ebintu basobole okuba nti oboolyawo bakyalirako maama wa Moses Radio. Tujjukira nti omukyala ono mutabanyi we kekali akalira ke mutabanyi oyo gwe gwali omusingi. Mutabanyi oyo yamuwanga ku mbeera ennungi. Mutabanyi oyo yamukolera buli kimu ekirungi. Yasobola okuba nti agenda. Bangi mukyazina ennyimba za radio, bangi bemukyazisindikira abagalwa era nga bangi zibajjukiza memory gye mwalina n'omukwano gwe mwalina ku mukwano gwa mwoyo Moses Radio. Bwe mulaba ng'oboolyawo mama waabwe adaaga nsuubira nakyo kibakaabya ennaku. Mama Moses Radio, Mama Moses Radio bambe Mukama agende mu maaso n'okuba nti amugomya kubanga obulamu bwayitamu bwe buzibu ddala. Ebitongole ebyakwata n'okusendinga music wa Moses Radio bigenda mu maaso n'okuba nti bimulyamu ekinene ennyo nga famire egenda mu maaso n'okuba nti esitavinga. Wizomanizo yali asobola okuba nti naye afiisawo akaseera okusobola okuba nti oboolyawo anonyako maama Moses Radio. Oboolyawo naye yafuuka bize ne poliisi emuyigganya atakyasobola kuba nti agenda kaga kusobola kuba nti akyekingako maama waabwe.
era nga bw'otunulira Mama Moses Radio yeetagira obuyambi abakyala kuli Spiceana bagezako okuba nti bamuddukira mu covid eno naye ng'ate tekimala kubanga ate ebiseera ebisinga n'omuntu oba oliawo tasobola kuba nti abemalirira yekka. Nsuubira ffenna twalisobola okuba nti twekwata ne tukolayo fundraising oba ne tukolayo ekintu ekyenjawulo kyetusobola okuba nti tujjukirako Moses Radio obulamu bwe bwonna bwe kijjamu n'akasente akasobola okuba nti kasustaininga family obutasobola kuba nti starvinga nga bwe kirina okubeera. Kyanaku nnyo nti omuyimbi eyakolera Uganda ebyamagero ebyewunyo yagenda mu maaso n'okuba nti attibwa mu kuttibwa okw'obukambwe ennyo yagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo azikibwa nga hero naye ng'ate ekyo kyokka tekimala kubanga n'abamutolomosi bavaayo. Kyekiseera okusaba gavumenti etandika oku appreciating abantu abakoledde Uganda emirimu bapresinga abadusi b'emisinde ne babawa amamotoka ag'ebbeeyi ne babawa okuba nti oba oliawo bagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo babasasula milioni 10 naye ng'ate entertainment sector abantu basobodde kuba nti oba bajjabe ku merit bagezaako ku maaso n'okuba nti baginafuya. Singa Moses Radio singa family egenda mu maaso at least n'okufunamu akasente ebirungi Moses Radio byakolera Uganda biyitirivu. Yasobola okuwuba bendera ya Uganda paka mu BET era nga ye muyimbi yekka eyasooka okuba nti anominatingibwa mu BET Radio and Wizard bayimbi abasooka okuba nti banominating mu BET Awards nga bava mu East Africa oba Uganda era nga basobola okuba nti bakola ebyamagero. Radio and Weasel bagenda mu maaso n'okuba nti basettinga trend precedence bagenda mu maaso n'okuba nti basanyawo duo eyali efuuse ey'amaanyi mu Africa emanyikiddwa nga Peace Square era bagenda mu maaso n'okuba nti bawevinga Ugandan flag high. Music wabwe ya crossing borders and borders era nga bana Uganda bendera ya Uganda yagenda mu maaso n'okuba nti ewanikibwa. Byonna gavumenti yabifaako okujjako okumusiibula okumuteeka wali ku airstrip tebasobola kuba nti oba oliawo basobola okuba nti babaako nekibakolera family ng'abantu okujjako oba oliawo abo be bayisaamu be bagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo babba Mama Moses Radio. Rest in peace legendary Moses. Mukama akuwumuza emirembe tukwagala nnyo. Bampita Ntambi Jimso. Radio Akulembeddemu omugezi waffe Mosebo weetikke bulungi egundi ettooke maama tuzze n'akatono kaffe kaakano mwebale tuzaalira mukulu waffe eyatuyigiriza okuyimba eyatulaga nti tuyimba mu mutuufu twejinga bwejinzi naye endongo yakyankalana omusaasire mu covid muno maama akatono keeko SNL Cash omukyala ali eyo South Africa SNL Cash Madam Maama yatuyambye nga ba journalist bano abasaka entertainment ne baganda baffe bano n'abalala batazze wano okutuyambako okulanga tuleeta kano akatono mu maaso go maama era tusaba okakkirize maama. Amita Cash Madam. Cash Madam. Katiba ne bano ba journalist abasaka bino ebya entertainment ne basalo ne bagamba kabiteeke mwekere ki muwala wange aterese kama amina. Cash Madam. Era amina. Ekitulese maama ofinga entertainment journalist nze bantu ka Jackster nze vice president wa ejawu entertainment journalist association. Nomukyalo yakugambye nga bannamawulire mugere mukyalire ku maama ongera okumanya embeera gyali oteeza okubeera eyo covid yakyunyizza olaba bayiritu balaba bajjaajana olwo maama w'omuyimbi omuganzi radio kuba tukimanyi yali breadwinner bamalako batya oba oliawo n'abalala abali eyo bongere kuba muyimbi y'endongo tukyagicakala obuyimba bwa rediyo ne bw'okawulira leero kalinganga akafulumya ejjo so ne tugamba katujje tukukyalireko twongere okukubuuzaako obulamu bwo butambula butya. Abazzukulu bali batya? Covid abayisizza atya maama? Bingi maaso bigenda mu maaso maama. Tulaba bayimbi bagenzeeko eggulu
mugenzeeyoko akabiga gye kali eriyo ebivaayo ne babagamba ne bakwira ku kasimu wairi kiri eno. Okay. Naye kati nze ate era kandi bannamawulire nze kino nkizza ku bantu